Enamba yasinza abasawo bonna be bajjanjabe babajjanjabye nga masanyu era lwe nategedde nti bwe baba bakola eddagala wali ecupa ezikakkanya amasanyu cupa ez'amazzi ze bateeka ku balwadde nga izo cupa weeziri zikakkanya amasanyu era enamba y'abantu esinga bajjanjabye abantu abali almost 5,000 era abantu bwe bagenze nga mu ddwaliro onagamba omusawo lwaki totuwa mulwadde waffe nagamba musoke mulindeko amasanyu gakyali mu 9 atist gabeere 50-50 gakakkana amasanyu ga balansinge n'omubiri ng'abantu bazirise okuggwawo obugwi naye nga masanyu. King ye muyimbi yasose mu Uganda okuddira abantu ne bajjanjabibwa abantu abali mu 15,000 naye nga bajjanjabibwa masanyu. Ye yasose n'okuntegeeza nti mu nsi baba bakola amadagala abasawo abakugu bakola ecupa ezikakkanya amasanyu anti amasanyu amangi ga bulabe eri obulamu bw'omuntu. Tugenda kumanyira ndi musajja mukulu. Ogamba muki? Byonna ndiso okujibata bikwatagana. Kali bebekulwa amaizi n'onsenene. Bebekulwa amaizi n'onsenene n'akadya k'amataala. Embweyo. Okay, tuli ku That Truth Media. Go subscribe, follow lunaku lwa Sunday sawa nga bwolabira awo tugikoze lwa Sunday kyentegeeza nyaona wolabidde ze sawa we bwobudde. Ndine Musa tugenda kuyisaamuko bintu bitini nnyo ebintu bitugwiridde awo. Abadde immediate manager wa Winnie wa Mami asuddewo tawel Aiden ali under la voice ya Mudra be baleeta Winnie wa Mami mu ndongo singa TikToker be bamuleeta TikTok teri yakuleeta wereeta TikTok wereeta so downloading app ngezo kulaba nga asuddewo tawero n'agamba omanyi it's my last dance bichi na yenda bikat naye tulwa tusinkanye nga munneetaaga tujja kukola njakunoonya koko Aiden ambuulire kimanyi tajja kola interview but ambuulireko yenga mu buntu kuba bali nange mbatwalanga family la voice njitwalanga family the Mudra family. Tulina Alex mukulu yamenye omutto n'ayitaawo lunaku lwadde lwajjo emisana awo. Tulina mu King Saha ayise bebekulu embwa mbu yakungaanyiza ebisolo byasenga bebekulu abirabanga nsenene n'agamba embwa eyo ngamba mukama awo tutuuse. Tulinamu Abamakasi mayanja era nagwe yageeyise yagambye nti I can cheat on you Abamakasi mayanja but I find you sola kyogera ebitundu by'ekyama bya XO mu DM yo okitingako bwawe empine zivuga kakananga polisi kakananga omutwalo mulamba bagwagala ogwaddo kati tata jali ayina okuba ekyeyo. Omutwalo ze sente mmeka? Milioni 3.6 aziyimbira omukono gumu bonootunnyonnyola. Nina group gyerademu banangamba kati Kamiliyoni agenda kutegeera nti abaana bwe baali wano awo teyali parent kati saawa zino parent kati ayina ogenda ofukamira ku bagagga oba ayina okukuba endongo emirundi ng'egyo. Ane Kamiliyoni tasobola kubulwa mutwalo tasobola gubulwa naye ogwo gwakale anti kati mu bulamu ekintu kiriwe kiti Musa tosobola bulwa mitwalo 10 naye waliwo ezibeera nga waliwo nga kiguddewo obugwi tosobola zibulwa naye bwe kigwawo obugwi bw'otegeera nti zibula newe ziba weeziri naye nga zira kizibadde zigenda okukola ekirala. Kati kambuze eby'abazungu tebiringa byaffe oli asobola okugamba n'ogenda n'ozaalirako mu kyalo n'obeerako mu kyalo Sezaala tasobola kutumya mwana oyo omuwala n'ajjako ewa maama omuwala asobola okuwaabira ku poliisi omukakokola kyatayagala ebyebweru biralamu anti mbuuza nga bateesezza si kumukaka ku mbeera gye balimu olaba abo bateesa golaba abo bateesa abo omuwala n'omulenzi naye nga ye omuwala simetandise program tugenda tandika omadagala tandika tubadde sagala tandikira eyo lwaki agala tandikira ku muwala nze lwaki anti kitubadde tuliko birebera tetubibaddeeko betusosoona tubiriko naye era tusobola otutandikirawo kale tutandikirewo Abamakasi embeera gyali musaawe kyensooka okutwala akabiri yasala ka green n'akatiga green yasiga green mabegako kati producer muyimbi
naye waba akola rehearsals akwata kiso. Nani kati mu America Buli mu America mwe America tatuzibera mu maaso munda si bonna ate nambere America ba black America kati black America badomanyi kyali mbiri ebyamu kale ati mwe mumuwage jambo jokoma kati uliriza kino dasi kati kanjikubuli newo natwala Abba mu ssomero erikyusa empisa kyalina kimuli mu musaayi kinyonyole kimuli mu musaayi ati kinyonyola watu bakitegereje Abba talina kintu kyakoze amayanja kye batakola si bonna mpulira bibyo si bonna mpulira bibyo nze bukyambeerawo omuntu gwe nali sinkanyeko omukaka mwenyera nga namulabako kokko nga Chameleone yali akyankalanye ebiseera ebyo nga gundi ekyaliwo Venom nga akyankalanye ku Venom awo naye Humphrey Mayanja omule mirembe Humphrey yegayirira Chameleone okumala essaawa nga 4 neera Chameleone okubanga kakana okusonyiwa gwabadde akyakalana naye era yakubira paatulo n'emutwala wakiri okukakana wakiri paatulo emutwale naye nga gayita ina musango by the way nakiwulira gayita ina musango by the neke yali akyali mulamu era kola olunaku oba ki ekyatuuka ku palaso kola olunaku nasooka n'okulaba palaso ng'akaaba era kola olunaku yakaba abweru nesimanyi ki kyamutuukako kati Ekke najja yalina Nuwa nga ataddeko oluyimba lwe ndi muloko kati abantu lwe bawulira ndi mulokole yalukola nga lutambula nze ndi muloko mama nasigala muloko wandeka muloko kati nalukyusa nalufula ndi mulokole then alyoka afe olunaku lwo Chameleone yakyankana n'omusajja n'amugamba Chameleone badde nkuwagidde badde nva London nkwagala obulamu namugamba wowe newansanga e London najja ku shoyo nenkuwa $3,000 namuganze Chameleone bwe nzija e Uganda tomanyi mbadde happy nnyo nnyo okulaba bano nga Chameleone zabikyabiwulira agabwa tonnyonnyola era okukkakkana Humphrey bwe yamwegayirira ennyo nakubira patron emutwala yekabalagala azokwokyayo yekabalagala ate gaye yali ne mukazi we namutwala ensonga olutaloke lwavanja kigamba wabweru wa kamera wakanje gamba mayigo oli musajja mugumu ate omuntu bange buno buwulira okufa era ntegeto yenda kingamba naye abantu bagenda kiwulira kati gayi namukola ki so kyokka nga yaleese emitawaana ate yayo yagala okuyalwana anti ye Chameleone kati tugende wano ku Abba njagala Abba anti kyenkugamba nti Abba ntwala okusasira famire y'omuwala oyo omwana omuwala Angel naye Abba tuyinza n'okugamba nti n'obuto oba akyali muto Abba muto ayagala kijjawo Abba muto naye si yaddirira omwana wa Chameleone omukulu Mola Dorothea nate kimufuula era mukulu kale si mukulu but 20 ali mu 20s yes ali mu 20s mutu wa 20 ebiseera ebisinga wane abwekibanga ddala kiri fair aba akyali waka Abba agenda yafuuse taata agenda fuuka taata nawulidde musala ebigambo ekyo kiri kireke mbulubuto lw'abalongo ate bannayuganda tobamanyi tetunaba ekyo tunatukayo ati ngambye era mwadde musala ebigambo mbulubuto lw'abalongo naye Abba Makasi muto ye muntu ndowooza abadde akyetaaga ogayidingibwa naye ya moving out of the parents house neba mama kati adde akyetaaga parental guidance kuba nti bamugayidinga kuba olaba Abba Makasi nti obulamu buno otuuka time n'olaba ng'omwana akuze mubamu omwana waba akyetaagamuko ideas z'abazadde nokwatibwako kw'abazadde ne bamukwatirako ne bamulaga kino then n'ekifaananyi oluusi kyoba okola ki kyoba omusigira naye n'ekirala kyengamba nti Abba kyalina ekiri mu musaayi amayanja si mmere kulya tova buvyeri n'ovimbavimba n'ogenda naye ng'okikoleddewo anti bamayanja bo tekiriko okikolera ate oli mukazi we ate olina obwerere bw'abalala sebo bino si byakuva buvyeri si bunoga muno tekiriko wakikolera obadde bagala bakikolerewa akigamba ensi mwokikolera ate kati ate biriko ebyo
oli kati kambuze kati aba we yagenda mu America n'afuukani n'afuuka gwe ya manche yafuuka but segede yasigala Mayanja so ng'omusajja yenna ekyo ekintu kitekirina gwe kitanyiiza musajja tekirina nga tuzze ebbali ebyo ebyoga nti n'obwabba biki omusajja yenna bisobola omukola ki kumunyiiza n'aviirako ddala awabula kyesiwagira kyekyokuba abakazi otunudde wansi obakuba n'ofuna ne weesigama nade badde ngamba nti olina ekyo statement gyatutengana gye wakoze nti ebintu ebimu biri mu musaayi ekyobutajogibwa kiri mu musaayi gwabwe kati bw'ogambye mbuno tokiwagira ne nga ate ekyomusaayi era tojja kiwagira naye ekyo kiba anti kyeŋŋamba nti kale aba Mayanja bamayanja tebabajo era naye akola statement bbiri eyokusatu bampita Abba Marcus Mayanja anti bannanga akyenyumiriza ya Mayanja gwe mpayo Mayanja gwomanyi ng'ogyeko amufule naye kendooza gwe tutawa budde kimala gwe gwomanyanyigira mu ttooke kuba no bamayanja abasatu tewali kati okumanya okubeera Mayanja kiri expensive okubeera ng'ova Mayanja family eyo nti kirina omuwendo gw'amaanyi n'okubeera nti olina okubeera omuvumu ekimala bakuba palaso balumba palaso kuba tebamukuba yakuba mudogo tteke ku stage n'agwa ne bamulumba ku motoka ne bamutakulako wano byaliwo ndowooza kusawa nga 4 ez'ekiro yalumba ku 12 n'ekitundu ez'okumakya kitegeeza nti asobola okubeera n'obusungu okumala essaawa 7 ng'akuteekerateekera abanga omukazi ave Kampala nagende Masaka ayire mujjawe acid nti obudde bwamalawo mukubo taxi okuba sosanga ebisesa basooteka ko radio nebulirira abantu okwagalana banaabwe asobola okubeera nti okusonyiwa ne bayimirira wali ku bulwero okulya ku nkoko n'alya nenga olona obusungu akyabukoze eki kati bamayanja abo mayiro akikuga nti simmere kulya newunya palaso yatereka obusungu for 7 hours n'agenda ndoza nebaka namune n'azuukuka nga ali ku mulamwa ndoza yagenda okuzuuka bw'ati n'agamba ekyokukola nkifunye teyakirowooleza dakika nyingi yasigaza obusungu naye ng'ekyokukola tannakifuna kati bwe yamala okuzuukuka tewaliyo bwe yamala okuzuukuka n'ababuuza adiwe eri okumpi eriwa wano nebakola ki nebakola semiiti anti jjukira kati yali alina okuba nga akola ki azimba ebyazimbuluddwa kati okubeera nga oli part of Mayanja family Mayanja family sebo si abatiitiizi si abantu bakuddaawo mbu simanyi kugiraagira Mayanja family sebo y'abantu nga ddala oli toopu ng'osobolera ddala so omuntu agenda aveeri akujogejoge ng'oli Mayanja okola oti ozinga emikono era bajja kugamba ekifo ky'olimu si kiki bajja kugambira gwe toli ekifo ky'olimu si kituufu naye gwe kyolina omumanyi kati okumanya okubeera Mayanja kya mutawaana ate olina okuba nga oli toopu ddala Kamiliyoni teriiyo ku baganda be gwatayisaamu gaali singa banyiize amunyiiza alina okuteeka mu layini gwe kasi omunyiiza alina okuteeka mu layini alina okushepinga n'oterera mu layini n'otambulira awo palaso omulaba embeera ze n'engeri gyakwasaganyaamu ebintu bye ye musajja atubizo ebiseera ebisinga ye funamuko obutakkaanya ndowooza nateta naye bo gwe kyolina omumanyakoza statement naye bajja tujja kufunawo bubi wali otaddeko ettaala nomala n'ogijjako n'ogizaako kibayita batya on and off kati dayasi nsobola kibamenyeramenyera ensonga sira gwe njogedeko zenga bali ttaala tomenya ati kino tukolera abantu omenya kululwe gwambuuziza engeri turning light on and off naye ne maana njikunyonyola ati on and off nekita kati bw'omala ogirekawa off ebiseera ebisinga ebeera mu off nakye manyi n'abatulaba abantu bagezi ddala baani abatulaba nti bakoze eki bonna balina balubu ewaka ate nze bafuddeko Abba Marcus oyo mulaba Abba Marcus Mayanja
Mayanja katate kisinga okubeera eky'omutawaanira ekirala kyovola ba family ya Angel naye tetugirabangako ejeri sobola bulayo naye ensonga lwaki yo era simanyi baba nga family ye emanyi Oluganda tesevala emanye nti nno kati wali wennyini bagwa ku mukiitwa ekituufu bali wali wennyini anti babanyumiriza taata ekaguje wa Uganda yasinga yiti mu ggwanga Dr. Jose Chameleon Joseph Mayanja ate mwagudde mwaba Marcus Mayanja ite si byakugabuka nakala video nya erinya lyeri kulembera obali kakasabazadde boli obali kakasabwa anti kati bali bategeeza bali tebamanyi kagambo Mayanja kikitegeeza nawe kenyino yizo okubanga Mayanja anti bajja mutereze tumba nawe kenyino yizo okuba ntomanyi Mayanja kikitegeeza kati kola bayogera botyo bajja mutereze tumba jali gwe wali tudeka no tematema mu linnya lya Mayanja amaife tuba n'amanya ne mu mugatwalanga bu musanze Mayanja litegeeza ki gwe wulira ekigambo Mayanja owulira ki amayanja nkimanyi kati kitegeeza nti bw'oba ogudde ku mayanja okimanyi nti amayanja gasobola osaanyaawo ensi yonna obwo kiri bwe gasaawo ne gagana kati tuzze ensi yonna nesobola osaanawo ne gajimira kati abo bagudde mu Mayanja family family y'amayanja ani kati bagamba Chameleon tebamunenya ku ky'omwana ye kati omwana abadde na maama okwononeka kona kati bakuteeka ku maama kale kwa mama naye akolako kyakoze kuba bwe mbazi jukira bulungi nnyo ensobi weva wali wamu abba akyali mutuba naye ya moving out of parents home alude banga ngabeera yekka anti kati olaba fete filimu by'abazungu ebyo by'abazungu ebyotandika okwegatta okubeera ne ba girlfriend boyfriend ku myaka 14 nga bajja n'ewaka n'ogamba nti ono ye boyfriend wa ne bagenda mugende mu ruumu yammwe mubeere ebuti ebyo si ebyaffe wano ebyaffe wano egyo emyaka oba okyali ku ssomero okyabeera waka era ng'okyatambulira ku mateeka g'abazadde myaka 2 abazadde basobola okugamba wodda ku nnya tojja kuyingira wano ddayo gy'ova era n'omanya nti bayise tezina weera nnya nga sinnatuuka bayise 3 nina okuba waka nga ndi waka okitegeera so kati abba Marcus Mayanja oluusi n'okugamba nti no kalova bamutadde mangu so nekuba ye abba yebiseera ebisinga akola bintu bye byawulira ku mutima byayagala tuva oluusi amanyi n'okujja ewaka emmotoka eyo n'azivuga singa lwakuba ndi eri bayinza okuba tebakimukkiriza naye nga wano emmotoka yali atandise ozivugamukko eri alina emmotoka eri naye waba neri avuga bakitegeeza ddala badde musajja mukulu kati alina ensonga ku yasinzidde entuufu ddala okukola kye yakoze okucapamu eyo ekyokucapamu yakyogedde lwaki yamucapyemu naye tayinza kubanga yamukubye nnyo anti naye asomukubamu kana akokwagala n'okukakanya era mama baby mama tusuubira tasobola muyisa yamusanze n'ebitundu by'ekyama y'abantu abalala kyokka kati okimanyi nti abba ate asobola okwekubira enduulu nga abuusabuusa ku lubuto wikizoka ekyo kisoboka bulungi nnyo naye eri amateeka geeri tegakkiriza assault azungu nabo batuleke anti bajja baleka ng'oli wano nga toli waabwe kati bo bagamba omwana wa muganda wo bw'ajja okubeera mu maka go tagenda kweyisa nga wabadde muganda wo aba atandika kugoberera gago abba bwe basalawo ne barelocate nga bali eri alina okufolowinga naye kati abba ekyo kyakola oba alina we yakiraba kukibuuza ani kati nkuddemu ki neka wamma sina kyengenda kuddamu ku ekyo manja tutambulire ku page emu manja tukolere eggwanga kati tokimbuuza likolere okwegayiridde likolere manyisa batukole ki tukolere eggwanga bale mbuuza abba Marcus kino kye yakoze kiki yakyezuulidde oba alina we yakirabako ng'alaba kya bulijjo namulabako emabegakaawo ng'abivumirira naye nga mu kubivumirira talina gwagala gwe yalaba bituukako
Yali avumirira taata w'omuto nga mugamba era yajja ku internet n'amuvumirira abo lona tuli mukolera abantu no ndi mubakolera kitegeeza ina we yabiraba kuba watu ko osobola kuvumirira kyotalabanga kiwe bale nnyo kati awo yabiraba wenjagalira oyamba omuntu oyambe eggwanga bamuza abikolere wano yanatambula bwerere kati wali abukutteko naye eri gyali bageramu kuba emiggo kati ati bamuwadde buwi good fine ya mutwalo kitegeeza wakiddamu ayinza obutawona komera kitegeeza eyo jasi yabadde fine mutwalo by the way no nga tuvudde mu kusaaga nenze kyemanyi Chameleone ye mutwagala ennyo abaana be anti amateeka era mu mbeera y'okwagala ennyo abaana be anti kye ŋŋamba Chameleone mu mbeera y'okwagala ennyo abaana be ndishuwa era ojja mulaba ajja funa ennyonyi agendeyo alabe nga batuula family eside ne side bagonjole ensonga eyo ensonga eyo bajja gigonjola no guiding abaana bano no bad advising kuba bato baba beetaagamu okuba guidinga n'okubawa advices mu bintu ebimu n'okwerekereza ebimu kuba side zombi zirina ensobi kuba Abba teyavudde mu bbanga n'amukuba so nejjukira n'emabegako ndo era guno omwaka nga tuvudde ku bino ebyatuuse balyoke bagire era bya reporting bwake bya assault era ku muwala y'omu naye by that time teyagenda omwala yajabuze ku internet yagenda ku police guno we yagendedde ku police ndoza nga agamba ogusooka enza okuba nsobi ogwokubiri okitegeera babegako guno omwaka era kitegeeza ekyokucapamu kibadde kye Abba we yakolera video ey'okuvumirira ekintu ekyo yamentioning erinnya limu yamentioning amannya ga gundi bonna agaki erya tata we lyalimu nerya tata w'omuto lyalimu batata baabwe tebalina manya bantu Dayasi nageekolera abantu ani atabamanyi naawe Dayasi kati wona atamanyi Abba Makasi banja batabamanyi Makasi mutabani wa Jose Chameleone yali avumirira taata we ne kojjawe Wizo ne taata w'omuto Wizo taba kojjawe abatata w'omuto actually awo bya Sandra ne gundi we byaliwo Wizo yavayo n'akola n'ayomba nnyo yatuvuga wiki namba ne Sandra Teta awo ne wabaawo ba TikTok abaagala omulipira n'asooka n'ayisaamu abo eggaali andijukira kati ye omwana tasomya maaso ga batata we n'abagamba kamba mayiche kankoleranga ekyaba kenkufu kamanya ndi kakati bana abazze emitwe gyabwe munafu akazungu kabatawanye mu Luganda kalumanyi kabiwulira bye bakalumba mu Luganda kabiza mu Luzungu kabakuba mu Luzungu paka bagamba wayi jukira kasoka ne kaba katata wako Jose Chameleone okumala weeks 2 nikamugira kati atawe bya Teta ne Gudi we bikomerawo ne Wizo nti yabamu enjuki zimulumi naye ne kamubaka so ekitegeeza mu byonna Abba ng'omwana amanyi kya assault nti kibi kuba abadde ng'akivumirira ebbanga lyonna anti awo kye ŋŋamba kati awo wekigenda okuyambira families singa ziba zikoze eki ziba zitudde ne basobola okuyambako ku baana bano okubalaga omuwala obubi bwe n'obubi bw'omulenzi zekimanya abazadde abazungu abo nabo bantu era bategeera era mama wa Angel jalabanga ga muwala we naye nga ekyavu kuba bajja babuuza ekyabaleetedde kyo kubeerawo so bwe banaakinnyonnyola era n'omuwala era bajja mugaasi kituufu kubeera na bintu bino mu simu yo but nedda ojjukira n'obutambi bwe bwafuluma omuwala yayogera scotch free n'agamba mbuno nzaako ka side business kange mbadde nga nkakola ng'obutambi muteeka ku ki kweyo web n'agamba era ne bwe baakola ne Abba baamala kukkaanya nti gye bugenda okukola bw'okulaga bakole ki bafune kasente kitegeeza bwe yalinga abukola yali tabukolanga okusooka yali tabukola nani Abba kati kitegeeza oli wa business era akomye n'agamba waayo nga tokya delivery zolomboko yino jangu tukoleyo akalala kati Abba kwe kalaba ndooza nga ate baali baateesa kati tulina bukola nze naawe sina bali okitegedde for only you bagita only you fan nga kwe babuteeka ne bafuna ka extra money ezo sente Abba ze yatulaganga bwati nti ayo document das bobo kyanoonya mmere ya leero tolina kuba mayanja Kurachi
bino okubeera nno mayanja nno mulanga ebyokutanga n'okubeera ng'oli baku bino bano ba station mayanja ngamba okubeera mu mayanja family. Lwaki wowe kyanoonya mmere ya leero toteekeddwa kuba? Tolina kuba okubeera mu mayanja family ekisookera ddala olina okuba nga tojoogebwa. One, ekisookera ddala mu byonna olina okuba nga tojoogebwa. Ekyokubiri olina okubaamu n'essente ez'ebigwa tebitalaze eziri awo. Wesaawa yonna bigwa. Eziri awo ate ezitaka wansi wa milioni 10. Wesaawa yonna bigwa. Birina oggwa obudde bwonna bwonna. Oba oyagala oba toyagala. Olina okuba nga bino ebyamaziga tebikulyamu. Omuntu yeekaabya we yeekaabya omwongera mugere. Weekaabize muli. Okubeera mayanja family obadde okiyita mu mmere kulya. So genda mpola. Ddamu menyere. Okubeera mu mayanja family. Okubeera mayanja family. Olina okuba n'ebiro ebintu wammanga. Ekisookera ddala olina okubanga tuyisibwamu maaso. Bino abantu bye bajooga olina akujoga n'akola ki n'agenda. Ekyokusatu olina okuba n'essente z'ebigwa tebitalaze. Ekyokubiri ssente z'ebigwa tebitalaze ng'ate tezikansiwa milioni 10. Kuba azipanawo Katonda akuyamba byamene bakucharginga leesi kati ngono we bamucharginza omutwalo asatu mu mukaaga zo zirina okugenda tobuuza bibuuzo zo zagenze kuba wazikolera ekigedde. Ekyokusatu olina okubanga bino waliwo ebintu ebitakulya oli yeekabiza obuziga ebisimpate ebyo nga tebikulya era olwo mugambira oba gwe nno onyumya nani. Okubeera mayanja family olina okuba nga tewejjusa. Anga tokola kintu tewejjusa. Oba okoze kintu kituufu kale osobola okukola ekintu ekituufu mu budde kale obukyamu nenga kyekituufu gwe kyekituufu oba bali be bamanyi gwe kiba kituufu kyeki kyenagambye okubeera mayanja family kya mutawaana olina okuba nga tosonyiwa kituufu ate olina okuba nga bwe bakukolako ekintu olina okurivenginga ate olina okumakinga sure nga okola revenge gwetoofu obaddi nesi buli mayanja family y'abakamiliyoni mbali manyine ne gundi omutwaliddemu basesha mayanja ne gundi ani bigayi gwe mbadde nkugamba ate dasi anti bonna be bamayanja ekigenda okuntamya mu program kwe kubeera ku nsonga ezirina amakulu n'oleeta ebintu ebitalina makulu. Asauti makulu nnyo simanyi ova mu mayanja family toyonooneka. Gwe mane nkyakunnyonnyola kati Big Eye akyakabira simanyi wa TV sene simanyi tazanya luyimba lwa kale byosobola bikola akubali abasajja n'atajja akunoonya bunoonya n'atajja omunnyonnyola lwaki tezajja kakati kyobola nagambye ndi palaso embeera ya happeninga olutalo lwaliwo wakati we byaliwo n'ababaliyeni nti byaliwo okusaawa nga nnyezi ekiro naye yaddayo ewaka n'awulira omutwe gumusiibwa n'atuuka okwebaka ng'anoonya ekyokukola 12 kitu yeebaka 12 kitundu n'afuna solution n'abuza adiwe eri okumpi naye nga yalinze gula essaawa ezo musajja gwe etegeeza ng'oli mu embeera z'ekigagga abantu batuuka ku buli mu ssaawa 11 kugaye 12 kitundu abantu ssaawa 11 baba baguddewo amaduuka gaabwe abantu bali bubi. By then yali azimba yaka yagenda ku site kyonna kyekyali n'afunawo bataano be n'abagamba mujje tugende Uganda kati I'm just imagining singa omwana oyo yali ali wano singa yakakuba bameka Abba atete yali bakubye ba wano abaana talina engeri gy'abalabamu abaana alina level kwabalabira angamba singa yali wano kati nga tagenzeeko eri ate wano yali badde era atukubalaga naye nga DJ mwababaka ssente omuntu n'akugamba olimba luzanya emirundi ena n'oluzanya gumu atuula essaawa 3 nga tonna luzanya owoza sooka olindemu oba ogenda tegeera ekituufu oba mwezi producer yaproducingirako Konewizo oluyimba yes n'oluyimba lw'olupya lwalina made by him baade ndoza alukoze afeaturingako ne Angel nendoza kati yamuggyeko ate so amuggyako aba ayagala Angel ne Angel alina okubeera mu line Angel eno gye yajja ebintu bya ddala baba baagala naye balina okushapinga walina obeera mu line anti gy'omushapingira siwe watuufu era byonna kyonna kyekiri kyekyo kye naggambye kale beera minagu byolabanga ebizibu bo baamanya nti bamayanja babyeteekerateekera one talina nyigirwa mu ttooke 2 alina obbaawo n'essene z'ebigwa tebitalaze kati ebigwa tebitalaze bigudde bikudde bagenda bisasulira
kitegedde oba zibadde begenda okukola mubireke zo zibeera waawo nga zirinze ebyo kale gundi mbadde ndi wano mukuliko eyekololo naye ebigambo byemuwerekereza nga muvudde kololo nga bisusse obukambwe bigambo ngaki mwakubye kololo kituufu ffenna twagirabye saa teyakubye kololo saa yajuubuludde kololo kale kati alina vidiyo gy'ataddeyo ndabika njirina wano nga alaga ebigundi bya ssente nga bikuŋŋaanyaawo n'agamba kati Bebe Cool gyali alowooza bino nseenene amatala gavu kati gwani yagenda nti nno bya ssente Tompita Mudawa naawe gundi za gundi bazipite lyabadde eddagala lyankokoza saa tereera eddagala lyankokoza anti gw'oyogera naye si Mudawa wakimanyi nti King Mulunzi ekyo sikuwakanyizza naye nze kyenjogera nkimanyi neguni nazirabe kyeki kyotegeeza gwe oyagala kunfuula Mudawa mbu simanyi omuntu bw'atagulire ku nkoko z'eddagala n'agamba ngenda kateekayo ka vidiyo awo n'agamba kati Bebe Cool gyali alowooza zino nseenene era nzigyeko amataala n'amuyita embwa eyo awo twatuuseewo ddi basajja mwe muwayiriza King ne musukka ne King Saaya abakola ki bannaani King Saaya abakola ki basajja mwe King Saaya abakola ki King Saaya ki kyatabakoledde kati King w'abantu oyinza otyo muntu wayiriza otuuka ku sseeri Bebe Cool amaizi n'enseenene n'akagyako amataala embwa eyo webale nnyo ekimuyisa munne embwa eyo kyaki lwaki abayita munne badde nsaba omuntu atulaba ku The Truth Media alaba Shane nsaba mwami wa Lugembe Daasi waba ateekayo vidiyo eyo agiteekeyo mundagemu ekifaananyi kya King Saaya nga mwali waliwo abavubuka bakyanganya amaloboozi AI yajja King talina muntu gwavuma King tayisa mu bantu maaso King talina muntu gwayisaamu maaso King akolera abantu abo bonna yabatwala kati mola okuba nti super computer yakyusizza nekyusa nti jjukira ba big three ba enkyuka super computer yakyusizza nekoleta waliwo abavuddeyo ne waba batadde kati etamuleta big three Bobby Wine Yeze Chameleone King Saaya sibya big three gwe bulijjo mwali manyi nti yava buvyeri super computer yegiselecting kati yo kasitaba kulaba nga toleeta waaka to delivering eri society tolina music ku ground tolina nga tude tunulanga era baani nekuteekawo eteekawo oyo atuuka nnyo okubeerawo so mwemali manyi nti kikwate kyakubeerawo nti ogenda beerawo paka mpulira bibyo otuuka n'okola ki novaawo kati mwola okuba big gundi super computer yakyusizza mwagadde muteekewo empalana simayo gwe mugamba gwe bajjeeyo ogambye mbu yavumyani anti luli super computer tetakyusa babadde kani nani kubaddeko Bobby Wine Chameleone obaddeko banaani awo kisegeza babadde ba big two oba tumanyi na big three balala abaddeko tekubadde oba big ayi babadde wani awo anti bebyo waŋŋambye nange ogenda kuntama kubanga wabaddewo Bebe Cool erinnya erinsumbuwa ansumbuwamu anti amannya gabayo gakola gakyukakyuka ansumbuwamu babaddewo awo gundi Bebe Cool bisibe badde BBC oba badde CBB oba BCB kale nodwene yadde munambe mu kamiliyoni 2 era nga gundi ali awo mugulu kati omanyi bweri eri bisike super computer
Adashi. Abawagizi mutama. Gwe bino bifudde byakuwagira. Kazoka nkubuuze bweba byakuwagira kyoga abayimbi abala tebalina bawagizi baabwe. Balina. Bino si byakuwagira bino byakudelivaringa. Omuntu n'onamuwagira omukutukirako. Nokera ngo omukabiri omukolera kibidi kimu nenga talina kyalaga gwanga ngati kalekweze katinjigerezera mu bayimbi bona wagira omuyimbi wo nenga takola music bantu gwe bawero kaminga ne ona muwagira omukutukira ko dayasi ezi bino si byakuwagira bino bya muntu kikyakola ki kyawa eggwanga bino si bya kati kati bawagizi ndimo kuwagirana ndimo kuwagira super computer ndowooza kati njiwagira kochi manyi nze njogera mazima nze nkolera abantu dayasi super computer yabe kyusiza nega kati akankole nongosereza yakyusiza ddi olaba ku lunaku lwokutaano enaku z'omwezi 14 zagenze wera saa 11 ne dakika 3 ez'okumakya ez'olweggulu nga super computer ekyusiza yasinziridde kuki yasinziddeyo kololo Lobo muzajja mujja mukubisa pressure. Ani yenna. Baba. Ona muyisembwa ate kati super computer. Ate bane kansoke mbuzi. Oba big fili music wa Uganda mutwala kyali kyanzikira nti bano be basikira bajja mala kufa. Byali bya twesi bako bwesi bwo byali byakutuwa waka. Tibyali bya kutwesi bako. Music tebamusikira. Era super computer yoyo yalonze kati lwaki bali abala yabaleseewo. Wallahi simanyi. Nafe sifa abagigamba. Yabaleseewo neteekawo. Iye selectinga neronda negamba kati okusinzira amanyi super computer bagikola. Ngena byesinzirako. Egenda ku platforms ezenjawulo neraba music wo bwatambula. Then nejja neraba ne numbers bisinga okoze show. Bwe zijja zibeera then nekebera n'obutiitiizi bwe kuzuula ng'oli eno mu batopu naye ng'otya n'otegeka show ng'etandika okuteekamu okubuusabuusa anti jjukira yeetunuulira era yo bweronda batop 5 oba top 10 mulina okuba nga buli mwaka osobola okuteekawo concert yawo teekawo naye bwekuzuulamu obutiitiizi emirundi emeka kati naawe otandise omanya super computer bweronda kyokka ate tondeka ekigundi eri tondeke ekigundi eri nekitategekebwa kati bwekuzuulamu okutandika okutiitiira tondeke ekigundi eri kyeki ekigungu concert ebadde etera obeerayo tondeke ekinankani yekingi bakiyita batya ekitwatule bakiki ekiniihiro kiri eyo mbala tondeke ekitwatule kyeri sina kyemmanyi tonyongeresisaako bigambo ndeka dasi tukolere bantu gwokola nsinze dasi tukolere bantu waliwo concert ebadde ng'ebeerawo gundi gyabadde ng'ategeka ani ono abadde mu kyokusatu naye naawe omutya tomwogera ono gundi ani eyayimba kasepiki bujja kasepiki boyo bebe kule bebe kwe exactly that man ati amanya alimbuzabuza era malera ga rastalobu erinnya linsombwa kati gundi ki yakolanga etondeke ekigundi ekiwatule exactly n'omuntu omuyamba aba yeerabidde muntu muyamba yakolanga tondeke ekiwatule kati super computer ng'emumanyidde awo ng'era ayina numbers mutondeke ekiwatule naye kati super computer kasita yamuzuulamu obutiitiizi lasitiya nga kingi ate nkutidde ne DC atagenda bbeerayo olikola n'omusajja ono ayina ekyejo ng'olwo asinzidde ku ki kati kino kiwuliriza okuva n'olwaleero obadde tokimanyi King Sir ekintu kye yakoze kololo buli muyimbi gomanyi mu ggwanga gamubuguma n'abalinayo show abadde tebanabazaana usinga mu bantu ba kansolinzi abazirinayo bajula okugamba nti owaye kati nina family emulaba obubi nga bo kati ate nga yabakolaki omutima guba kuba buti ate nga yabakolaki nze nina bemmanyi kati abayimbi yabakolaki ate omuntu osoomulaba obubi ng'olina ensonga abayimbira bubi bo ate abayimbira bubi balabanga atwala ebyabwe ne byokolerere babiyita byabwe olina wano lulu wabadde otema ekikufuula simanyi biki byani ebyo tobyogera bireke naye n'okukola obukozi ekintu ne kibeera nga balabanga atutta ebyabwe nenge babeerako kati nze nina abalaba obubi bemmanyi
nga bote wetagana kubatuukako babuuza kati nga kibali wano mu mutwe nga atutte ebyabo. Kingi onaleeta ekizibu. Kingi ogenda aleeta ekizibu. Nze nkubuulira. Ne Kingi katukolera abantu ku lulwo. Ne Kingi ojja kuleeta ekizibu. Kingi ogenda kuleeta ekizibu. Kingi ogenda kwessa abantu basanga omuntu nga yeetaddemu omuntu omukulu. Omuyimbi w'eggwanga babuuze nti ate kiki nti ate no wana atuyamba n'aleka kanooti era ojja kulaba. Anafuna n'obudde obuleka kanooti. Kati oyo gambe adiwe yabazikira 12. Kati gwe kyolina omumanya. Balijjayo miguwa ko. Kati dala siwuliriza. Manye kyakunyonyola supercomputer kwesinziira. Supercomputer okuselecting okuteekawo mu top 3. Olina okubanga ota music omulungi abantu gwe baagala. Kubanga ota music omulungi ofuna numbers. Then bw'omala okufuna numbers mu music oyo mulungi gwota abantu bakwagala. Netunuulira bw'otegeka show ekola etya abantu obafuna oba tobafuna. Kati wemala otunuulira ebyo kati netunuulira emikutu gino migatta abantu ennyimba zo ziperforminga zitya bazireceiving batya okitegedde. Kati wayo supercomputer tegenda kulowoozaako nga bwe beeyisaamu eriiso lyayo likalabalaba obucupa bukaaba ejja kujjako engalo egamba kankwesonyiwe. Kakati supercomputer ekirala kyerina singa ekuzuulamu obutiitiizi tetambula na batiitiizi. Tetambula na batiitiizi. Kubanza kyemmanyi waliwo abayimbi ababadde babeera nga n'ebivvulu bye bateekawo buli mwaka. Yes. Nga bimanyiddwa. Ate bangi. Naye ennamba ezimu tezikyabiteekawo. Abamu tebakyabula oba lwaki kiki? Lwaki? Omanyi omuntu atandika kwesalako mpola leero n'atategeka okujja n'ategeka n'amala ebeeri tategese kivaamu n'abivaako ddala. Lwaki? Aba tabivuddeeko. Yaba amanyi kyaliko. Kabakaliro. Madaase bino mulanga ebyokusaaga. Otegeka show neefuuka gusho. Kati waliwo abantu abategese show ne bafuna abantu nga Saalongo be yafuna. Ate n'akoma guno mwaka akomawo era. Saalongo Siraaji. Era cricket over eyo. Ati Saalongo yagenda okulaba nga ye talina njawulo na balala. Waliwo ababaddewo nga bayimbye ziyiti bazirina omusinga naye nga abantu bafuna be bamu. Nga babe. Kati abamu kyamuki. Kati yakola atya. Yana yabayina okujja n'akola ki? N'abeerawo. Naye kati abasajja ebimu ku byadeetedde okukyusakyusa mu batop 3 b'eggwanga eyaggiddwawo yazuuliddwamu obutiitiizi. Yazuuliddwamu obutiitiizi. Takyasobola talina music. Kati ate ekimu yakava shooting a video kakebere. Ne dasi ze mbabuulira mubeera mu bintu by'osaagasaaga nga muli wano musimanyi ku kamera. Lumu omuntu ajja kuyisa eŋŋuumi mu TV oba mu ssimu akufumita eŋŋuumi. Ate yagishootinze. Abantu baba n'ebizibu byabwe mubeera mu bintu bya kubalaata kusekaaseka. Music omusajja tobimwogereramu ebyo. Kuseka kubalaata kiki? Tumwogereramu ebyo music omusajja. Music kigwe njogereddemu ebyo. Wenjogedde oluyimba mutandikidde okwogerera ebyo. Lwa Bebe Cool kakebere. Sirumanyi. Video yagivuga. Bali sirumanyi naye ngamba nti mwebyamu ebyokubalaata. Abantu babeera mu kustruglinga na ndongo nga muli mu byakusaagasaaga. Naba tewetaaga kusaagasaaga n'abantu. Abantu bannaye tomanyi bantu kye baliko naye gwe kyolina omumanya. Music industry y'eggwanga Uganda. Abayimbi bonna abagirimu. Abayimbi bonna abagirimu nkiddamu. Abayimbi bonna abagirimu. Zagenze otuuka ssaawa 12 ekkololo nga buli omu waaliga mu buguma. Gundi Irene yakoze comment ku X. Irene Ntale. Nga wono buli muntu abaako n'omuntu kubajjukira ne mu kukyala ku mbaga be bamu ku bayimbi be yateeka ku front. Yamugamba byonna byokola kwegayidde bireke naye beerawo nnyimbireko n'onyimbira oluyimba lumu n'ogenda era yaliwo.
kati n'agamba finally bano Uganda bawagidde omuyimbi omutuufu n'amukongratulating. Comment ezaayise zabadde za tribalism. Najja n'abaddamu n'abagamba bannange nze njogedde ku kya music kuba ye muyimbi wange. Lwaki mukidaivatinga mukitwalewa? Anti olaba abantu boda bavuma muvume. Abantu balina engeri gye bategeeramu ebintu mu ngeri ey'ensobi. Lumu wangambako ekigambo n'ongamba nti ekimu ku bintu byonjagalako siri bwenti. Kuba nayo lutalo lwaliwo nga manyi bulijjo obadde owuliza gyogenda okudda wagamba nedda nze ndi wano abo baleke. N'ongamba ekimu ku byenkwagalako ostickinga ku kintu kimu nti nayimirira ninga ndiwe nakawuka nenyimirira ku ekyo lubeerera kyesigenda kukyusa. N'abantu abamu kye batamanya ku kintu ekyo nze obuto bwange bonna nga nkyasoma nosoma okuyingira industry okuyingira music. Nyingidde music nga saagwe mmanyi era nga gwenjagala. Music we gwentambuzaako ku CD era paka kati kitegeeza nti ye ng'omuntu sivudde buvye eno nti akoze oluyimba olw'amaanyi ennyo ne lumunjagaza mbu oba yankoledde kino wabula nze okutegeera kwaye konna okukula kwange nkuze saagwe nkola ki. Kati Irene yakoze ensobi ki okuwaana omuyimbi bw'ayagala. Nkunyonnyola abantu bwe bali. Abantu bwe bali bwe bati. Kati abantu naddala bano abantu omanyi tulinamu abantu abo abajja bateekawo ebiboozi abo batiimu Abitex abo. Kuba Abitex yakulembera ebiboozi bya tribalism. Sofa ebiboozi ebiriwo bya tribalism ebyo bya music Abitex yabikulembedde. Simuwayiriza ku ekyo yabikulembedde bireetawo. Kati abo batiimu Abitex abakulembedde ebyo ebiboozi balina akakundi kaabwe k'abantu nga 4-5 era comments ogezera nga ziri 5 oba 10 ne zibeerawo nga zikola ki zezoogera ebyo. Bo eva babeera mu kuteekawo mbeera kudiverting abantu kudeliveringa messages za kisiru eri bantu kubeerawo ng'omuntu agamba n'agamba naye kituufu ekyamawanga naye kati weewuunye omuntu akola atya statement n'agamba bamuwagiridde omuyimbi omutuufu. Ekimuyisa omuyimbi omutuufu ye muyimbi we. Teriyo muyimbi nga ye muyimbi wo nga si ye mutuufu. Era n'abajja okulaba Siraje kwolwo olunaku abasatu ye yali omuyimbi waabwe omutuufu. Kati Daasi olaba nze teriyo muyimbi muzungu mutuufu gye ndi. Sineyo gwe mpakirayo, sine gwe njagalayo. Kati oba Shemu saze oba afunye oba tebinkwatako. Ye abagambye mbona abantu bayingiridde bwereere kyaba kijjeko ki? Anti bebeera benva kunnyonnyolako. Bo bayingiridde bwereere. Anti kati kiri bwe kiti bayingiridde bwereere fine. Mbadde njagala Daasi tufuneyo omuntu agamba nti abantu bayingiridde bwereere mu sheeyo. Anfunireyo omuyimbi bwe yeekakasa naga nti olaba ono omuyimbi mulina abantu tebasobola muyingirira bwereere baba balina okukola ki osasula amuteeka ekkololo ng'okuyingira kwa bwereere abantu bajje bwe batyo. Abaterewo ne ofa endala nga buli ajja bamuwayo 15,000 nga abaterewo ne ofa. Kati okumanya we ekkololo abantu tebategeera President w'eggwanga President Museveni abeerawo n'ebintu byoba emikolo gyo oba biki ne baleeta abantu mu baasi okuva mu districts ez'enjawulo ku bwereere nga bagenda bawa emmere babambaza engoye nga bagenda bawaayo ne ku ssente tebenkana baabaddewo. Ntegeeza abantu abagenda osasulwa. Kakati gwe njagala ndeetereyo omuyimbi wo gwe weekakasa ogamba ono omuyimbi wange akaluba omuteekewo ng'okuyingira kwa bwereere aleeta abantu bwe batyo baweeyo ne 15,000 otegeere ekituufu nti abasajja bategeseza ishawe kolo awe rugoga cricket ovu ne batuko kabira abantu bajje bayingire bwerere ne bagaana nga babegayirira bayingire kitegeeza no bwerere obo oyagalwa nigwe bana basajja omanyi ebisebe bisinga propaganda w'abaana abantu bene ngeje basirwaza mbana abantu abalala ababeere na abata omuntu abatamanyi kali boye bafuna obudde ntina ina numbers ina following ku social media ndoze nakera ku macha nate ekibozi bwate ekibozi kati abantu bambi abatamanyi ne bagenda n'ekyo ekibozi akali bayingiridde bwerere abantu nawe gitegeke bagire bwerere
mbateddeko nakalala gwe batereko ku kantu ka transport either akabaleeta oba akabazaayo. Okay, kazwali kule uti abashiro homes basangibwawo Kyanja ku Ring Road. Shiro homes baina apartments baina Airbnbs bagamba it's clean, safe, welcoming, kujirako wifi. Oli bweru oli mu Uganda yakuumulamu yagala genda mu biseera byebye mbogamba nedda lembi kanchuseko ku bulamu. It's a home away from home. Bakugamba nti buli kimu okisangamu babaita bashiro homes. They are good apartments, bulungi nnyo, amazzi mwegali, masanyalaze, wifi, buli kye weetaaga okubanga okirine waka bali kumpi n'ekkubo, security eri clear. So osobola bakubirako ku 0772 18 65 95. Shiro homes apartments and Airbnb webali okubanga bakutuusaako buli kimu okubanga obeera mu mbeera entuufu ennungi. Gera omulemuko weeyagale obeere nga obulamu butambula bulungi nnyo. Odo kyagamba muleme kujoga budde bw'abantu na mukwano bantu gwe balina eri bantu balala kubanga abantu nno tebako. Kati kankweyo example endala n'olumbe Kojja Kabaya lwe yagamba banka lwe yagabirangako loan olwayinda okumala emyezi 2 ng'okuyingira 10 okufuluma 5 terwafuna bantu benkana babadde kololo. Ate ogenze mu bya Kabaya anti ndi mukunnyonnyola okulaga nti nawali okufuna abantu abali ekkololo tebalina mukwano gy'oli ndi kale yadde yagaba 5 yali agaba 10 oyingira ng'okufuluma 5 era bamaliriza tebenkanye bantu saabe yafunye yabadde tabawa yadde ekyo kisoboka. Kojja Kabaya olumu atuleke ati Kojja Kabaya talimba kubanga nze nalima yalimba naye Kasa yagamba nti n'abajja okulabirayo banka kwewola abantu aba bazze okusaba looni nabo we bajja nga ba inspectors okulaba bwe bayingira ne babawe 10 okufuluma ne babawe 5 kuli omulimu gwa banka bagusulawo ne bakola guno kuba ne banka yete so basasula bwetu anti buli naku 2 ofuna emitwalo aga kitegeeza nti mu wiki oba inofuna miliyoni emu mu emitwalo 15 emitwalo 95 per week. Muleke Kojja Kabaya Segera kati olaba n'embeera bwetu teyafunisa abantu nga King Saabe yafunye ngate waliwo ebyenfuna kitegeeza nti omukwano gwe balina omuntu aba asombye abantu be kiba kikulumirawa mitima Yesu yabasombye. Kati gwe okimanyi nti no dasi kankubira kino kirala muno akuba nti mukitwala kya kusaagasaaga dasi okimanyi nti omutima omubi bagusikira erifa birereberawo nini abayimbi beesala byeyo benadde nsuubira okubeerayo bayimbe mukaawo gwe kiri wabadde okifudde ki kya buli muntu gwe gwosanze eri yadde show ya King olina abayimbi bo bweyadde omuwerekerako okumuwerekerawa ayina abantu baaludde nabo nga bantu be abantu baaludde nabo abantu be era bazze ne bayimba abantu be nga bantu be bazze ne bayimba gwe badoga abaliwa nasa abantu ba King bazze ne bayimba kituufu olinako omuntu Luganda yakozeseme n'agamba show ya King Saha ebadde eyimbwako wankyukakyuka yekka nga tuli wankyukakyuka sigalayo gyoli mbu saa ye waaki wankyukakyuka nate muyimbi katete gwabadde oyagala ate abatali bankyukakyuka abali mu masanyu gaabo abasanyukira embeera eriwo mu ggwanga ate nabo bajje mu bantu abali mu byenkyukakyuka ate abali mu buyinike bwabwe. Nsereko yali agenda kwesibwa kuwa president ate abadde honorable wa Kampala Nsereko Muhammad Nsereko Medi Nsereko presenter anti nze bw'oyogera Nsereko ebitiibwa byempadde anti bw'oyogera Nsereko malema yogamba wa CBS oli muyivu okusukkakaawo oba weŋambye biri ebitiibwa byensoose awo soose Nsereko tibanga sinabiwulira yagambye eyo show ya Saha mu kusookera ddala ekisookera ddala yadde agimenyaamenya naye mu kisookera ddala wa perspective endala ebweru okulaga bw'ojja n'ogamba mbuna ebweru n'ogamba nti abantu e Uganda bali mu kubonaabona ne bagamba nti ate omuyimbi w'enkyukakyuka akubye kololo bwetyo neyayanamira nga kololo aweeri kikutwalira eddakiika 3 okutuuka ku State House nga tewasobodde abantu bonna nga boga nti bakuulira mwadde oyogera ekigambo kimu ffenna tugendewa nti yabadde failure number 1 ebeeraga abantu b'ebweru nti bye mulwana e Uganda mulimba
ekyo kimu. Kyakubiri nti ekisaawe ekyo okukifuna bakubuliza byogenda okukolerawo ne sefute yakyo era abamu kubassaako omukono mbw aba CDF zinadde simanyi Nsereko yabadde abyogera era ye n'amaliriza ng'agamba awo twabadde mu katemba. Ngamye Nsereko yakola biki yaliwo oyo? Beeramu amagezi ssebo. Ati toyina kyotamanyi ku Nsereko. Wuliriza Nsereko yo yayogeranga kali akagero kawagamba mbuno kalinga onzijukidde ogamba n'abasajja abaze batufumira mu ngero abatufugidde ku ngero za Asadu. Nsereko o Asadu ogamba ono omugezi w'engero. Olimu ono ebyewakayima ne wangu oyo omusajja kuviira ddala naye omusajja nno bebamu ku basajja nze benali manyi nti bagezi naye namanya lwaki nali manyi nti bagezi nali muto kati byanyumiranga muwango nakuba Asadu sirapu teyebaka wali eri namugamba Wakayima temaatema n'atemaatema ensawo yavaawo. Oyo propaganda waabwe ati wuliriza oyo propaganda waabwe awo ensi yavaawo. Feno ensi gye tuli mu bintu birala nnyo. Kale kati abebweru yabaleze bwetyo abebweru bwe yabalaga nga bali mu kubatta bannayuganda ng'abantu babakuba emboko basiba batalina musango bakolawo ki? Uganda is bleeding. Munsi bleeding abantu bafodinga sente ezo okujja okudigida. Munsi omutali happiness. Also yamaze okusobola nti Uganda is bleeding. Munsi bleeding abantu bafodinga sente ezo okujja okudigida. Munsi omutali happiness. Also yamaze okuba point y'abadduka nti babalaga nti eno show yabaddewa ti mu Uganda eyagiyimbye eki nti opposition musician ani yamuwadde olukusa ti government eri mu buyinza sente ze waliwo eyazibbye nti azonna yazitutte olwamaze ne babawerekera paka ewaka mwenna. My God. Ndozo omuwulidde okitegedde? Nsereko oyo omuwulidde? Nsereko oyo musajja wa King naye kamusabire kuba King singa ateekako omukono nanga nti kati tukke naye tugenda kukkirira naye. Namulabako ne ku live nga bakibozibo kyemugamba kale lwaki yataniza ageresi yomera kubadde balanga neshu naye ne ati kiki andi kati awo kyengamba nti singa King ateekako omukono ebintu bya politics nono byansobera leero obeera ne mukwano gw'ekya n'akukyukira mune abo abasajja nze bannemutegeera ebintu bya politics byansobera ekintu kye wayogedde era nkiddamu abasajja abo balyaganaga abasajja abo tebali street obeera ng'awagira munne kyobola Kyagulanyi yabeegobangako abasajja abo tebali straight tebali real abadde ng'alanga sho n'ebyo abadde tabyogera ate sho olwawedde olulimi ate nga kulaga musanyufu nnyo abeera musemanda muganda wange Mansuru kankubulire Mansuru nkwagala nnyo wallahi Allah yagamba bwati ne wani kati wano Allah yabyakyusa essaawa zino akulaga ate ebirowoozo bye mind ye eri ku bintu birala nnyo omutima mubi kati gwazunza gumuluma ate bayira wenna abantu abamu omutima omubi we gusukka gutandika okukubizza era tya nnyaba abantu abalina face embi abo oluusi omutima omubi guba gutandika gujja kati gunoonya engeri gye gufulumamu neegubula guli munda kati gutandika sika face eno ne gugigiragira naye bantu mubeere free mufe nnyo okubibakwatako bumubeere nga ekintu nga olemeteeka mutima mubi ku muntu afunye kyafuna wabula naawe saba omutonzi wo gude naffe olina musajja musiraamu saba omutonzi wo akukwatireko inshallah nawe ojja kufuna byokolaki byoluubirira byosinga okwagala naye ogwo omutima omubi we mutaagukendeeze abantu omuntu kyalina okufuna alina okukifuna nekyatalina kufuna tajja kukifuna kinsa Mukama Katonda yamutaddaawo ate akyamwongerayo kuba enteekateeka za Mungu naffe bennyini tetuzirinaako buyinza tulabira bulabizaawo kyovula atubiyita byamagero ekibiisa ebyamagero nituba tetubisuubira ne bijja buzi. Teri yali asuubira King kubeerawo wali olwaleero teri yali asuubira kuba nti King agenda kubeera nga bukya Uganda ebaawo teri muntu yali akoze shunga nfuna bulungi bukya Uganda ebaawo ng'ogasa abayimbi abavudde ebweru ne bajja wano n'abaawano teri yali akoze shunga ya saa
bw'oba omulina ng'omwogera. Kuba abantu abamu batuuse nga n'okuyingira tebayingidde. Nga tiketi zaabwe baziina ku masimu n'akugamba nkoze ntya okuyingira n'omugamba wabula ekituufu kyo tulina ng'egyogenda yingira munda wajjudde nnyo. N'agamba naye tiketi nziina ne mukyala wange wuuno naye kasita King muwagidde katuzinire wano. N'akulaga nti alisigadde bweru neera muki musanyufu. Ebena King Saah si yabikola. Kisa kya Katonda yasalawo n'akiteekawo. Naye nyini teyabisuubira n'ebijja. Kakati mweyo embeera King Saah naye nyini teyakirako ku makya ng'amanyi nti alituuka time ng'eggwanga alyetisse nga yakyasinza okulabibwa abantu abangi. Kuba bukya Uganda ebaawo, bukya industry n'ebaawo, King Saah yakyasinza olabibwa abantu abangi. Ng'ate MTN yategekanga n'ebivulu mu Nakivubo. Ne bukya Uganda ebaawo, King Saah yakyasinze olabibwa abantu abangi. Kololo airstrip eri ku acres 12 wakati wa 12 ne 13. Naye King nina reports nyingi taata. Abantu bakirayimi nga tebasobodde kukulabako. Era basaba bobo oyina obusobozi ofune ekifo obateekera era tutekewo stages zinabanga 2 tubeere nga bw'ova kweno odda kweno tujja teeka engeri y'ekkubo emmotoka ejja kuvuga ng'ekujje kweno ekuzze kweno tufune abantu nga eka ziringa 16 ku 2 tukuteeka awo. Era King era simanyi kuba ekisenge kijja twalira obudde bungi okuzimba Namboole temala taata. Ekifo kijja twalira obudde bungi okuzimba wabula tujja kufuna waliwo ne yabadampa idea naga obateeke mu Lwera nenga ndaba n'Olwera nyi tetujja kukola ki tetujja kumala. Tusaba tufuna abantu awali acres nga 2 tusibe ekiveera. Kuba abantu ku mukwano gwe bakulinako teri yagenda kuyita mu kiveera katasasudde. Era bajja kuyingira olw'omukwano tufune ekiveera tusibe acres 2 zennyini tuteeke mu stage 2 taata buli omu akoote buliro. Taata beegayiridde basaba busabi ennyonta ebaluma. Era nafunye n'ekyozo nenga oba ne mu December awo n'ekyemanyi King engeri gyali musajja muzadde ayinza okuleka abaliwo mu budde obwo nabo bakole nti ye muntu talina buzibu ku bantu balala. Naye nga taata abawagizi bo ennyonta bakyalina nnene oba bataakulabyeko ne bakuwuliza neera bagenze basanyufu si banyiivu yadde naye nga basaba tufune ekifo ekinene w'osobola obateekera tutekewo stage nezinabanga 2 basobola omuota obuli. Taata tewabamaze. Taata King ayina ekizibu. Bati babeera mu mukaya nasaza ababoda nga beekuba. Ng'oli abagamba nze nabadde kumpi namulabiddeko ddala bwe ng'oli amugamba nange yayise we nabadde. Onamugamba gw'olimba gwe tosobola kunsinga kwagala King Saah kakana beebasa amataayi beekubye twataasiza bataasi. Nenga balwanira mukwano nga buli omugawo n'abeera n'abaana nga buli omu nga daddi wange nange wange. Ababoda beekubye nenga beekubira mukwano gwo taata batandise okulwanira taata. Buli omu agamba oli wuwe. Ensi eri mu kulaajana abantu abakulu balwana nze King wange nze wange oli alwana nze namulabye ku stage nabadde kumpi. Oli aganze yayitidde ddala we nabadde. Kakana mugamba gw'olimba gutusaa kuba ng'osinga okwagala King Saah amataayi bagakutte balwanye. So kati King sibaye bw'onaakola nenga eggwanga liri kubunkenke taata. Kati ono owa Uganda is bleeding yetu mukolere ki? Agende mu ddwaliro bagisibe bandage. Kakati King taata abantu omukwano gubatta omukwano balina mungi kabaka taata bannaye King simanyi naye obubaka kambutuuse abantu bo gye bali bamanye embeera eriwo nti obubaka era mbutuusa bengenda mpitayitamu be tutaase ababeera eyo bategere nti King taata obubaka mukukola ki mbukutuusaako bunnaye. Nenga King omukwano abantu balina mungi kale n'omukwano tebagukulinaako obubeezi bagulina we bagamba lwaki bwe bajja mu shozo tebabeera disappointed kye basuubira ky'obawa. Teri yava mu show ya King n'agamba nti nze saafunye kinabadde njagala teriiyo. Musimanyi mbu tebyanyumye musimanyi tebyakoze biki tata awo gonna amaanyi g'olina nti oli ajja kyasuubira era kyafuna. Kale gundi olwavudde mu show abadde amuhandolinga
ngolumu yabeera ne ku kamera ye mu bintu ebiriyo commercial na biki bebamufunira neyo deal ya pads kuba nagiriko ya pads yali alanga Winnie Wamami ng'abadde amuliko okuva mu La Voice kitegeeza oyo wasulawo Tawero nga yabadde immediate manager we mu La Voice kitegeeza La Voice emusuddewo La Voice eya Mudra ate be bamuleta mu ndongo akedde ku makya n'asulawo Tawero n'agata kyasobola kulagana naye tannatuwa nsonga ntuufu lwaki naye agamba kyakozeeko kimala n'ebirala bingi bigenda kujja Winnie Wamami yaganye otegeera ekituufu kikyalina okukola yaganye okukula anti dayasa omuntu yenna buli wagaana oba nalowooza kano omukasukira ensawo ku stage ate ebyo nabyo biraga buto kati ne King yennyini yabadde amwetaawuluzaako aze kuyimbira abantu ali mu byakyana kito byakumukwatakwata yadde amulaga mukwano gwalina gyali obwo obudde buba ng'ababoda bwe baalwanye omusajja aleese abantu emitwalo 6 gizze kumulaba gwate oli mu byakumukwatakwata kyokka jjo emikwayo gire emitwalo 6 egizze gy'amakulu nnyo gireese ssente giwaddeyo obudde gireese okwagala jabadde meka emitwalo 6 gye gyalabye Kingisa obadde omanyi manti mbuuza gwe simanyi emitwalo 6 de ne wabweru 2 gwe 8 emitwalo 8 abaganyo yingira 2 de n'omukaago gwabadde munda bazze kulaba King bazze kunyumirwa muntu waabwe wate oli mu bintu bya kusaagasaaga kyobula nze nga Winnie Wamami alimu obuto nkoma wano ku Aiden the problem child enti kintu kye ngamba okusaagasaaga kwa musukka kyobula ne management gy'abadde alina bamugamba akola booti bagezaako mu directing engeri gy'alina okutambulamu wabula ate ye abeera ku bintu birala kyegera obuto bwa musukka management yonna ngolooza lwaki bw'obeera ng'oli under Jeff Chiwa omuyimbi n'abantu okukulaba obulabi kiba kizibu bansonga otambulira ku mateeka ge y'amateeka ge gali bwe gatyo solina kulabika naye nakulako ku Mudra mubuuze mugambe oyo ate Aiden okusuulawo Winnie kitegeeza mu La Voice mumugobye Winnie akyuse engeri gye yeeyisaamu abantu bangi agenda luuzinga abantu mukadde n'akatono asigala ate mu bbanga naye bano badde bamukutte si bubi kubanga bamusanga azinira ku TikTok kati n'emmotoka avuga ne bwe yagira nga takyagenda bamuyita ne segera babadde bamukutte ne mabega kawo we yafunamuko issues ne King era bamwele kamera bamugamba nedde it's okay Winnie ayina favor ayagalwa naye ekizibu kyalina ye nga ye yaganye okukula nze nemera ku kyokula kuba byakola byakyana kito yaganye okukula ye ate nga oyo Winnie muvuddeko olwokutaano anti amalwaliro ageetoolodde awo wonna Kololo gabadde bize okutandikira ddala ku ssaawa 8 ogw'emisana kiki paka ssaawa 6 nga kiki anti baatutte nga abalwadde abantu abafentinze ennamba eyasinze abasawo bonna be babajjanjabye nga masanyu era lwe nategedde nti bwe baba bakola eddagala wali ecupa ezikakkanya amasanyu cupa ez'amazzi ze bateeka ku balwadde nga izo cupa weeziri zikakkanya amasanyu era ennamba y'abantu esinga bajjanjabye abantu abali almost 15,000 era abantu babe bagenze nga mudwaliro n'agamba omusawo lwaki totuwa mulwadde waffe n'agamba musoke mulindeko amasanyu gakyali mu 9 ati gabeere 50-50 gakakkana amasanyu gabalansinge n'omubiri ng'abantu bazirise okuggwawo buggwi naye nga masanyu King ye muyimbi yasose mu Uganda okuddira abantu ne bajjanjabibwa abantu abali mu 15,000 naye nga bajjanjabibwa masanyu ye yasose n'okuntegeeza nti mu nsi baba bakola amadagala abasawo abakugu bakola ecupa ezikakkanya amasanyu anti amasanyu amangi ga bulabe eri obulamu bw'omuntu tula dayasidatogera kummanyiira ndi musajja mukulu ogamba muki byotandisa okunyuma tebikwatagana kikyenyumiza ekikwatagana era nze banenonya byange mbikwate dasi oba asomako amasanyu amangi ga bulabe eri obulamu yes naye ate bwali ecupa ekakkanya amasanyu ogamba bakozeseza ecupa 15,000 nga zikakkanya amasanyu ozemu ecupa 10,000 kati dasi wuliriza kitegeeza abantu 15,000 bakoze eki kitegeeza ogamba abantu 15,000 bakoze eki bajjanjabiddwa nga bateekako cupa zikakkanya amasanyu ekisaawe kyagezemu abantu bameka babaddemu abantu emitwalo 6 wabweru emitwalo 2
je mitwalo 8 ne batolake ku 5 nga zirise masanyu era basawo bwe batusenga nga bano bamanyi abantu baye balwa echupa ya meka echupa ezikakanya amasanyu buli chupa ya mitwalo 6 n'ekitundu 6 n'ekitundu amasanyu yasasudde meka okuyingira anti kati gwe kyotamanyi bo abantu babeera ku bunkeka bamanyi omuntu wakola ki amufaako yaba mayo omuntu wamufaako kumbe lirisa echupa ya meka mitwalo 6 n'ekitundu osobola kiprofika maso g'abasawo nga bazze wano kola bwoti nsobola kiteekako kyonna kyensobola ekyetagiso nsobola ntekayo omukono abantu bajjanjabiddwa abantu 10,000 nenga babajjanjaba amasanyu amalwaliro agabadde okwetololaawo wonna lwakuba nti ekirungi ky'amasanyu nti ecupa eyo bwe bagikuteekako esobola okubeerako essaawa 2 musaawa 2 nga bakuta ogenda kuba mbadde njagala tugende mu malwaliro osangeyo abo abantu bakola obujulizi naye babaleka ne bakola kuba gakakanyizibwa nekyemanyi bano abatulaba abamu kuba badde n'abalwadde abo weebali kuba abantu babadde mu shezo balina omuntu era ajja kuvayo akubulira amazima omuntu ajja kuva akubulira amazima nze dasinze mu bulamu bwange nze ebintu byenneewala nze nkubulidde amazima nange mbadde sikimanyi nti wali ecupa ekkakanya amasanyu nakitegedde ku show ya King Sir abantu bajjanjabya ambulance zatutta abantu nze namba gye nabazeeko abantu 10,000 bajjanjabiddwa era n'okukitegeera era omulwadde omu kwe yabadde n'abalwadde kwabaddeko mukwano gwange ne mubuuza kiki omulwadde esitole kinangamba agenda kuba bulungi omusawo angambye just azirise lwa amasanyu gabadde mangi ne mubuuza otegeeza ki nangamba nti batugambye nti amasanyu wegayitira gamuviiddeko zirika ne balina ecupa gye bamutaddeko ne mubuuza ecupa ekola ki nangamba nti ecupa ekkakanya amasanyu ne mubuuza yammeka nanga ya 6 kitundu nengendayo mpuluvinge nensanga abali ku butana nga bazibataddeko ecupa zonna nga ziriko bazibatimbyeko zifaanagana nga bonna babadde mu show nga bali mu bakkakanya amasanyu ecupa era oluggwamu nga bakutanga ogenda essanyu kasalibeera nga libalansinze n'omubiri nga bakuta ogenda bwe lisukka ennyo essanyu lisobola okuleetera okuzirika okufeintinga era walirabye abantu ate kyenalabye kyenayagadde ku masanyu nti go tegalinga buno bulwadde bulala gano gaki matu kati oba ogalaba ondabanga akamyu kati ddala siwuliriza oyagala kunga nti abantu tebazirise masanyu ne bagabajjanjaba nsho ya saha kati olwaleero nzudde mu bainterviewer mufuula nnyo abantu be mukyazizza nti balimba ne mutonoonera amanya dayas kati eriyo ndyonoonye ati wuliriza omuntu akulaba ng'ozituka mu show omuntu akulaba ng'ozituka ku pano kyasobola babita kikonteininga kati dayas oyagala gamba nti abantu tebabajjanjabye masanyu oba kale tugende mu malwaliro bwe tunoonye ecupa nzije ntuule wano ndeete ecupa ekkakanya amasanyu ogirabeko ntirage ku muntu atulaba wano njakoleka cupa ya soda ani mwe dayas lwakuba ebintu mwe okutambula kulaba nedda kireke okunyumyako kwesigalize tambula sigala okunyumyako kwesigalize kati dayas King Sir yamenye ekyafaayo ye muyimbi najuza kololo si ekyo kyokka era ye muyimbi eyasoose okumanyisa nti waliyo ecupa ekkakanya amasanyu wabajjanjabya abawagizi be 15,000 era King nze okubeera okumpi naawe kindaze ebintu bingi ate bayirawe njagala notwala omukisa guno okugamba buli muntu yenna ali okumpi ne King oba asemberedde King fukamira oba musiraamu fukamira ku musaalo ne oba toli musiraamu fukamira wona oba oli ng'otendereza Katonda osabire ku King webaze ne Katonda okuwa omukisa okubanga osemberera King kubanga kyoyina omanya King oyo ebintu bingi bye tumuyigiddeko ne bye tumulabiddeko King ye muntu awero kaminga buli muntu mu kitimu oli mu ggwanga mwoli aliyamba kuwa obudde oyogera kyonna kyomugamba ne muteesa ne mukola ki ne mutambulira wamu King Sir ye muntu atulaze ebintu bingi bye tubadde tetumanyi teba kubeera King Sir akutegeka shokolo nze bade sijja kumanya nti wali ecupa ekkakanya amasanyu ng'omuntu ate ekirala kinadde simanyi tesanyu eringi lireetera omuntu ozirika n'azirika dasi shonkola nzekka kati shonkola nzekka kuvire ku pano kati dasi wegamba kati nebyeyogera biweddeyo owulira nkola nzekka nkuvire
kati awonzire muki omutima omubi gukukutte no kati awonzire muki nkudde mu mbuki mbuye ecupa jeri nti teriyo ndi musawo teriyo bali bagitaddeko zina nebe koko bagiteeka gena kuguga nteke muki ecupa ekakanya amasanyu